okuddirira emabega bana tuba ne challenge nyingi ngaffe abayimbi oyinza okubeera n'omuntu nga like manager wo nayagala akumanaging ate nayagala omanaginga n'ebirala nyagala managing music managing ne mikiruki omuto ekyakuleta okuddirira emabega tunyonyole bulungi kyajja mu mbeera nti manager yagala akulyenga katuyogere open ate katugambe ki abantu basobola otegera obulungi manager nga yagala akuteeke mu sente nga bwakulya naye nga gwe oli ku business ye tomwagala naye nga yagala byonna abeere nga abisaavinga mulundi gumu so nga ate naye walinawo boyfriend gwe oyagala ku mutima n'ate nga tasobola teekamu mu music so yangamba ogenda ku yogera no problem kyogenda ku ako bwe bityo nga nyakubuza MC nemugamba lwaki nangamba kyo gyogenda oyimbirako ya muntu ki munene ebyo mu bakazi olina okukola ki obifu obiyitamu bakole baproducer abatukozesa ekiro kyembadde ngenda okubuuza asobola okuwa omuntu program omulenzi namwasaawa emisana ng'omuwala okujja okukola olwo nakugamba atandika mu ssaawa nga 4 ezekiro okujja okukola nga mujja kukola obudde bugende ddala ng'olina okusulayo olina okufuna ajja kugamba agira ogwakaawo so kati tomanya owulira asoberera ogenda olya waliwo akantu akakuyingira abamu abasinga abakazi tukola ki banywamu ojja kukakkana oyimba bwonywamu nti tukola vibe wano n'oleekaana ne bikkubira ddala n'okka wali wansi agamba ogira webaka batuwa nnyo programu z'ekiro lwaki ogenda okeerenkera nga sasota yakuyiseemu nga togenderedde kale omukutu gudu talent kwe tusinzira okubeera nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad neeyama okuba nga nja kukola research nja tutuuka mu bifo ebyenjawulo nja kuba nga meta stories enjawulo z'osuubira ne z'otasuubira tulina gye tutambuliddeko eno ekyalo bakiyita kolo kitangibwa mu Mukono district tuli wano okumpi ne factory ya roofing tulina mukwano gwaffe gwe tuzze okukyalirako oko wano tugenda yetako mu bitone olunaku olwaleero tumanye mu bitone bino biki ebibaayo waliwo abayimbi abawala waliwo abayimbi abalenzi waliwo abaana abato abayingidde okuyimba ba fresh kid ba Felista n'abalala naye omuyimbi gw'olaba ku TV nga Shining Shiba Kalungi gw'olaba Spice Diana Sirejula gw'olaba Martha Mukisa ayina ekivvulu mwannyina n'abalala oba abayimbi abasajja mumanyi abantu bano ebintu bye bayitamu okutuuka bebeera batuuse mumanyi nti waliwo abahasolinze embeera neetuuka neerema neegaana akazanyo ne kaviiramu awo omanyi nti waliwo alwanya okumala emyaka mingi okufuuka sitane nga kikyaganja abantu bano bayitamu biki namwannyina gwendi naye wano nyagala ababuuzeeko tubeere nga tweyongera tunyumimuko naye tomanyi oyinza obbawo omuntu aliyo ng'omumanyi oyinza omumuyambako oyinza obba nga waliwo omuntu ayinza otutuwa ku magezi waliwo agenda obba nga afunamu ekyokufuna waliwo abazadde abalina abaana nga bali mu bitone ne mumanyi ki ekiri eno nsanyusa okulabako mwannyinaze kale sebo nange nsanyusa okukusanga tuzigambe katujje tukukyalireko owakabi mikiruki mazima obulamu buli butya bulamu bwe butyo ng'embeera bw'ogiraba nga bwe tugiraba embeera wano kituufu tuba mu tuli mu Mukono district okay ekyalo bakita kolo gombolola bagita batya ngoma tuli mu goma mikiruki omuntu yeetaaga okwongera okumanya okola talent gy'osinga okutegeera obulungi ennyo talent gy'osinga okutegeera ebadde ya music lwaki ebadde n'ogamba ya music n'otagamba ya music ebadde ya music lwaki nkyogera bwentyo nti ebadde ya music yaliwo nga nkikuba kati saawa zino ndaba sikyasobola kikola ki kukikuba tokyasobola oba tokyakikuba nsobola okikuba naye embeera ndaba sikyasobola kukola ki kufuna byetaagisa kubanga nkikuba kuba ebiseera biri naliko ng'omuyimbi owaddala naye kati embeera yankwatamu kuba nabeera nga siwe wano wabeerangawo nali mbeera eyo waggulu era nga nagulirako ne mama wange amaka nga ogajja muki nagajjanga music sure abagirabako bagiraba ngeri eyo waggulu eyo so kati music yajja nkwatamuko embeera ennyumba ne bagintwalako nga kiki wagisinga bakoleremu video audio kyali ki ennyumba fine nga omanyi music okutandika bingi byokola
n'ogamba nti kino kankiteekayo bwe nti nange mbeere nga nkola ki nga kwendi kati era byali bwe bityo. Mu music muno wali ku level ki oyinza okugamba nti abantu bantegeera nnyo wano mu kitundu bwe kiti? Music sigenda kulimba nti abantu tebamanyi. Kolo bamanyi, Kireku bamanyi, Bweyogere bamanyi, Banda bamanyi, Mukono bamanyi, Kireka bamanyi. Abasinga kale nega ntambudde nako paka tirinyo eyo mbagwere. Ng'ogenze kuba muziki nga bakusasula akasente bw'ogenda okuyimba? Ebiseera ebyo nali nfunanga akasente. Bw'otuddiza akatambi emabega myaka ng'emeka emabega wafuniranga akasente? Emyaka egyo nga mbakuza amabega nyinza ogamba nti nga covid tanajja. Nga covid tanajja awo nali ndi mu kikuba nnyo. Covid yakuyimiriza oba even before covid kujja wali otandise okendeera? Before covid nga tanajja nali ntandise okuddiriramuko emabega nnyo mu mbeera nga siyasobola kikwasaganya. Tuli mu 2023 covid wakamubamu kumpi kati kiringa ng'emyaka ebiri. Covid twamuyingiranga 2019 bwe twamuyingirira 2020 nzijukira 2020 kitegeeza waddirira okuvanga 2018 wali otandise okuddirira. Mbozi za akatambi emabega wali ofuna akasente nga mmeka kati nga omuntu akututte kirinyo gendo yimba nga bayinza kuwanga mmeka? Okusinziira nga wena biseera ebyo ng'oggyeko nti ku kyalo kyaffe kuno kale kambale muno mu kyalo ono gwetereezaamu nkono muno mu kyalo kuno like ngobaze weyogerere mukono weya wabeerangawo nga like munayinza okubaako zaakavuluke kafa abayimbi najja nakugamba miki nja kuwaayo amafuta. Walina emmotoka? No. Okuva wali otuuka waali ayinza okuwaayo ng'emitwalo 2 biseera ebyo twali tetunavaayo nnyo. Naye nga baba bakututteko ewala nza ofuna emitwalo 10 nga ne transport wuwe okufunayo. So kitegeeza bikufunayo shows nga 3 ti 10 oba oyingidde emitwalo gyo nga 3? Nga 3. Kati okwata 3 ago n'ogateekamu ate ne bitavaayo on'okutwalira producer onogenda wa producer onogenda wa DJ kati nolanga ga 3 ati galina kigagenda kukolera. Naye nga talent yo nga yali mu mweri. Waliwo akayimba ke nawulirangako bakayita Owomawa. Osobola okuba nga mpaamuuko omuntu atulaba agambe nti really talent. Ngoza sekweta kwata maso tokyokekakasa. Sewali ntekakasa kubalwani. Bungulira ku nkoko Owomawa kale ku chipusi njoya zihautingi giraja wa malala byali birungi butandiko wandaga waletiga saba kyenjoya wanimba toli musama muganda wa Obama wandaga keya katira jawe zunza mboyo busente bwagabwachi newe nkomawo tingulira ku nkoko Owomawa leta muka ngulira ku nkoko kaite mu minundi ng'ebiri esatu kaite mu minundi ng'ebiri esatu ngulira ku nkoko Owomawa kale ku chipusi ani njoya zihautingi giraja wa malala ngulira ku nkoko baby. Mikiruki okay. Kiki kyowevuma ogambe nti ekyasinga okuddiriza omuntu abeerako tulaba abayimbi ababeerako namala n'akendeera amaanyi kiki ekyavaako obenga oddirira emabega up to here down gye tukusanze eno kati bamuyimba bayitanga mu mbeera za ghetto eno gye tukusanze era munsanze mu mbeera ya ghetto okuddirira emabega banayi tuba ne challenge nyingi ngaffe abayimbi oyinza okubeera n'omuntu nga like manager wo n'ayagala akumanaging ate n'ayagala omanaginga n'ebirala ngagala managing music managing ne mikiruki omuto ate kati nganze miki nyinza okubanga nga gyendi nganze omuntu nga inayo boyfriend nga ate boyfriend oyo talina busobozi busobola kunkolaki kumanaginga nemba nga ate manager sigenda managinga boyfriend ate ne wa manager nolanga ate oyinza osigala ne boyfriend nga talina ate nga goyagala kali olabanga manager kanebanga tebigatta boyfriend goyagala ku mutima naye tasobola kuteeka mbya music sate manager ina akasinda kateeka mu mbya music naye ate nga ayagala managing byonna ate nga gukiringa tokyagala kati okubanga gulu okusala oyinza kulonda kochi nga bw'obinnyonnyodde okusigala ne manya ateeka mu sente nga akulya wadde tomwagala n'okusigala ntayina sente nenga goyagala ku mutima naye ate kati waliwo okubanga omutima gwagala ate nga manager ono ayina ogwali naye
owuwenga ye nga mwina byamubbe ate nga ayina bamugenda kushira mufuna gapo mu motoka awo nga soka akona mchakonyi anti manager webiba because abayina owuwe bamugenda kushoba ne mufuna kaloji ng'omuwaako ate nange wena managinga ye nga ayina naye mukazi we ate nange eno na boyfriend nabisobola ate alina okumanaginga music kati kubiri ebyo gwatwalanga ki ku byonna nagezaako nsigale ne boyfriend naye nga ate naye embeera si yeeyo nolabange ekyakuleta okuddirira emabega tunyonyole bulungi kyajja mu mbeera nti manager yagala akulyenga kati twogere open ate katugambe ki abantu basobola otegera obulungi manager nga yagala akuteekemu sente nga bwakulya naye nga gwoli ku bizinensi ye tomwagala naye nga ebyo yagala byonna abeere nga abisaavinga mulundi gumu so nga ate naye walinawo boyfriend gweyagala ku mutima n'ate nga tasobola kuteekamu mu music so kati ate manager wakitegi n'akimanya n'agenda agamba nteeramu wa westafunira manager ye yali takimanyi nti olina boyfriend yakimanya mu kusooka yajjanga anoonya talent kati ono mwana asobola omuteekamu sente biki so ate bwe yakimanya nti na boyfriend eva wemba nagenda goba kusho tubeera babiri ngenda naye boyfriend kalina labanga sente ze zigendera buki bwere tafunamu yalina okufunamu nga bw'omuwaawo okay kati so n'olwekyo manager n'omuta n'osigaza boyfriend alabika olina omukwano mikiruki omukwano olina omukwano njagala bwe buzibu bwe nnina omukwano olina muyitirivu mungi so gwakugobya business n'ogenda n'omukwano so oli si gwasoose buli omu ajambuuza miki wabaaki bakuloga ate ne boyfriend naye ndaba nga ate level yange agisiza nengamba naye genda onzitidde business kasi nendabanga level yo yagisa atya luli nali wali wakabi kuba baaba nze dda twabawulira ng'omwo naye nga baaba waliwo n'oli munne gwe bayita nikijja nga okutuuka ku mikiruki baaba nga si byangu nikijja naye owomawa ye yali boyfriend w'oyo oyo yajja simwali muyimbanga manager yamunkwasagaye nti kola kolabo nemukola kolabo nga ne video twagiraba abo nga bannaye nga temugambikako bibaawo kyemayi bibaawo kati so obadde onyonyola boyfriend yakukakkanya atya level ate nali ndabanga madala gali gembadde ntambulirako sikyagalibeerako nga okugoba nti ngenda kushoba ano na bunonyi kuva waka okitegeera nga sitambula misana nti ensi endabe okunda bakonda bakiro nagenda olaba ate kati jakukaine manager levo ziweddewo teri kunona waka na motoka nti kyo tugenda wano teri ndabanga ne boyfriend naye anzisiza wansi naye twagenda mpola ngomanyi omukwano gubadde gulimu sente ne love ng'oli manager anteekamu eno enja kusha omulenzi azimba omulenzi nga ye azimba ye manager nga ateekamu nti ayina omukazi wakabi agenda ku stage naye bwe yalabanga levo bazigenze manager nvuddeko naye omukwano ogenda nkola ki kati kumenya olwo ani ata munne ani agoba munne ogundi eyaddukawo oba ggwe anda isimanyi nakumanya abantu awali abaagalana tomanya ani akyaye munne ayinza bagwe yatuuka n'ogamba nkutabe n'agamba otakyali wakabi kamudukeko yali wakabi anti era oba kyekyo era sheika yalabanga ndi wakabi by then kati we yalabanga level zise nasala wakola ki adduke maybe when izo kigamba simanyi kuba level ziyatambuliramu ng'alabanga naye mulinyisiza eddaala teyafunako amagoba gy'oli amagoba okitegedde kyembuuziza ndowooza amagoba omukazi ye mukozi omuzalamu omwana n'obayo n'eddembe amagoba sebe nali ndabanga si esaawa so teyafuna amagoba saagala ndaba esaawa eyo si byebyo bye tulina obbeeramu so tokyamuwuliza nesimu nabyejjako kati sinibyange oba bwegamba tutwaleko ebizibu abantu abasinga obungi bye basanga mu music bino especially tukwale ku side ey'omuwala okukola ennyimba zino omuntu n'alaba omuntu ku TV nga wakayo tugamba oba ne background abantu babeera mabega bangi wabayo producer wabayo DJ wabayo promoter wabayo videographer kubayo abantu bangi abantu abo kimanenjigo ntya paka wali ku screen omuntu nakola ku TV oba nakuliza ku radio oba nakulaba mu bbaalo oba nakuliza mu present olaba ebintu bino si byangu abayimbi ffe n'abakazi abali eyo oba basuubira okujja mu music tusanga okusoomoozebwa kungi kubanga
obuzibu bwe tusanga ngaffe abakazi waliwo ne MC ali around kirekawo naye sijja kwatulawo era waba yeeraba yaba yemanyi MC oyo yantigisaako ekirekawo oshegeera gy'oyita oliyo nga bakuyisamu muzinga nga nemba siriyo drive egenda kuyita oba yamuyimbi ki nze ngenda otuuka ku kitundu wali nga obulwadde yakikozeeko dda naye okusomoozebwa kuva ntuuka ekiseera olunaku olwo n'omuyimbi omunene we sijja mwogera linnya kuba yaliyo munene nnyo sijja mwogera linnya yaliyo omusajja oyo oyo MC yatuuka ekiseera ky'okuba nti ampita ngende ku stage nga anjita ngende nyimbe. Right about now, next on stage is Mickey Lucky. Ate yakyogera yaŋŋamba Mickey sooke tudde manju konze manju waliyo ki omuyimbi gwendi mukuyitirako munene ogenda ku erinnya olivaayo ku supiidi oli kuyimba na muntu munene like nga bwe nagamba for example Chameleon yazze kati nze okuyimbako ku show ya Chameleon kiba kinene nnyo gyendi so kati nagamba tudde manju konze manju tie de manju tetwadda manju yaŋŋamba ogenda ku sorry yogera no problem kyogenda ku paako bwe bityo ngani akubuza MC nemugamba lwaki nangamba kyo gyogenda oyimbirako ya muntu ki munene ebyo mu bakazi olina okukola ki obifu obiyitamu nemugamba kisoose kunze nzeka nagamba ebyo bakazi bakola ki buli muyimbi muyimbi omukazi alina okuyita mu bichalenze ezo nemugamba kati wabadde onangira kikuki mu bantu ku drive era nakulaze ngera nekyo kisuubira takisoose ku gwe buli mukazi buli gwolaba omuyimbi omunene buli muyimbi omukazi ebyo byayiseemu baba mwebasebaseeka basebo bonna MC ba DJ bani ba presenter nga mmwe oba Ndabika nga osose kumpaako kwa interview okunteekako ku mpewo kirabika oba kiwasoose sijja kubayiriza toliiwo anna yasabula emboozi sentula emboozi tugenda naye bityo era ezo zenyiza ogamba abakazi challenge zetuyitamu show yanemerera kuba nali era nga wakyogerwa yakyogera nti ngenda kuyimba ku show ya muntu munene tomanya kirina kyekyali kinzijeyo abantu baali bangi nnyo nga bw'olaba busijja gikugamba newo nga wendaba n'oku VIP yokka ng'eri mitwalo ngeegi I mean ordinary nga bw'oyinnya ku stage ko kyakikwongera mama drive nene wayimbe ku show nene nga bonagamba nti oyimbye mu nkuuka omutandaali wali atudde bakuta mu time ng'omutanda atudde ng'olabira ddala nti oli agenda okundaba oli omulala mu abo 10 ajja gamba oyo omwana alina kati sho neekulema bw'etyo Mickey yampita mu ngalo Mickey onaavaayo just oli omuwaako obuwuyi yayagala mwakati that time oba muteesa tukole program ebeerewo nti okimanyi at least omulimba tuyagala bitolimbako nate ne butaba kulimba oli omuwaako obuwuyi talina abatalina kyatutte kyoli kiri awo abatakozese kapiira bwe bulwadde bwe tulina obwo tuli mu kufuna mugamba yambala buutu soso tettosi sikulimba mugamba yambala buutu soso tettosi toba na bwongo bugamba nti nonya ki nonya akapiira ate by the way singa era nali nzikiriza kyo yayite natandika nga niwe wali mukungambira nkole ki nsooke mukole ki mwawule kale gwe walina sooka muwa kale kyo yali eri mu ssaawa ekifo ekyo kiriko loogi emanju ng'alina room already wali ugambe saagala njogera ekifo kinene kiri mu kirekaawo awo kinene yalina osooka okusooka tettosi then after sokatya oba watya kusala nsawo ng'ogamba onanyiza omuwaako ate n'atangira n'atakulanga naye singa wali sure nti sooka oyimba omale ompeeko ekyo already yali amaze okusasula wana olina omusasula oluvannyuma ekyo kiba kyangu nnyo lwaki mulutambulizaawo ngaffe abakazi bwe kyogamba ebbanga lyemaze ng'oli mu music oyo yasooka okusabako oba yali agenda osooka okulya si yali agenda osooka kuba bonna nkugambe bonna buli woyitira mu industry music buli alimu ebigambo oyo lwakikola owagana nga balabo baali bakulidde ate singa bandya singa ndi wano wali badde ng'oli wala kukodo wali yakana singa ndi wano
ukonde walira bintu kyekikuga era no waliwo n'omuntu eyakingambye naye nga munene ku kyalo kuno nangambye kisinga wakola bodi wali badde oli wala mbugo twakutyanga nga n'omuntu ne wagamba nti kubaako naawe akakadde akasobola okakuwa ku ssaawa naye wakodde walira ebintu kyoba olaba waddayo wansi Katonda bonerera oddemu oyambuka abantu basabinga ebijanjalo bitewo mpuliranga oba ayagala n'okita obuti kuba tetugenda kukola mulimu ogwo yes tunatambuliramu ekyo kyokka tonimba abaana nga bakoze baana nga balidde baana abaana bo balidde kuba nange era kimanyiko kubamu kuba ntambuddeko n'abayimbi abasinga era n'essaawa zino abawala abamu waliwo omuwala ali mu kirekaawo n'omugenzi eyakafo oyo tubireke eyakajjafe enyalisakibwako kizokezako sirimanyi naye tujja bimanya naye yaŋŋamba miki gwotayitaawo tojja vaayo yali muyimbi munno yorede yali ayiseewo tojja vaayo so kati simanyi nakumanyi simanyi kyenyiza nakugamba kati ng'olongo gw'ogamba otya naye lwakuba miki toyinza kunnimba nti gwe ebbanga lyewabeerawo lyonna abantu bonna ddijje bonna mbuugibwa tolina omugu watende walirwako nze nayinanga ensonga nti wembeera ne boyfriend mane boyfriend ate mukuba buli omu nze sikuweka muntu boyfriend ne yaleeta obuzibu sikuweka muntu nga wemba nti ono ye wange buli wemba wabeera kati so ng'obudde obugamba nti kino niwe nagenda nga mujjango okola eddoboozi nga tulina ogenda bataleeta amenvu mazzi biki ngaali wali so kati ng'obudde obugamba nti kangende njagale ku producer oba njagale ku gundi nga sibulaba olwa producer be batunyumiza nti baba ne studio nga ziina obuliri ozi obuzibu n'obulala obatusanga baproducer baffe bano asobola okugamba nkuwadde offer nakuwa offer jankolere audio nakolera audio olugwa agamba mpaka at least half kwezo naye nga mukusooka akugambye nti jangu okoleki mpaka afa yakye ya sente tugeze akolera emitwalo 4 naga jankwade ofa jangu oyimba olimba lumala okugwa ne munulizanga lulungi olw'ensonzi nawe gamba nkola emitwalo 4 nze n'oluyimba lwange lwenkugambye olwalemera mu studio naye lwatundibwa waliwo muyimbi aluyimba luyimba ki abo muboogeranga bajja kunnona ate nga lulwo olunaddako lwange lwakwanti obuzibu obulina oba tolina bukafubulaga nti lulwo yes jjukira ne ku studio saalujjaayo nawulira obusungu nembyesonyiwa nendulekayo nga kikingera polisi akusabye era osooka omuweeko so ebutyo webiri batuga nti waliwo mbadde nkubuuza nti waliwo studio ezimu ze batugamba nti producer alina studio ne mulimu obuliri muzindalo guli wali obuliri buli wano wansi sijja kulimba ezo tebazira abakozi gyenalabako bwentyo ate baproducer jakole baproducer abatukozesa ekiro kyembadde ngenda okubuuza asobola okuwa omuntu programu omulenzi namwasaawa emisana ng'omuwala okujja okola olwo nakugamba atandika mu ssaawa nga 4 ezekiro okujja okola nga mujja kola obudde bugende ddala ng'olina okusulayo olina ofuna ajja kugamba agira ogwakaawo so kati tomanya owulira asoberera ogenda olira waliwo akantu akakuyingira abayimbi abamu abasinga abakazi tukola ki banywamu ojja kukakkana oyimba bwonywamu nti tukola vibe wano n'oleekaana ne bikkubira ddala n'okka wali wansi agamba ogira webaka batuwa nnyo programu z'ekiro olwaki okerenkera nga sasota yakuyiseemu nga togenderedde ate ekyo tekyakutuukako baproducer byensinza okoleramu like mikwano kale mbadde nabo nyo mu tolina byotukweseyo mikiruki ensonga y'abaana okuliibwa allah bino kolabo okoze kolabo n'omuyimbi gwe weegomba ali waggulu oyagala akuyimuse baana batugambe obuzibu bwe bulinze saakolako na kolabo na muntu nga wamaanyi mwegomba nti wakabi nkoze n'abayimbi banange bano betubeera nabo like mu group era ekyakulemesa kyali ekyo nga baana bakugamba va gy'oli naye nga tova gy'oli nga sivaayo bwe buzibu obwo basinga esaka kati buddamu n'ofuna chance neera nga biyinza kuba bwe bityo oyinza okugenda nayo kuba kato kyalina boyfriend oli walina boyfriend nga yakulemesa katolina because waliwo abantu abalanga agamba ekyana ekyo nkirengedde ettama
Yali awano liri bweriti olwo liri. Kirete. Naye tukwasaganya manye kati kusanga tubali open akugambira Mikiruki. Nti ye ebijanjalo. Giranze ndiye nonga nawe no bufuna kino. Kiri bwaki like ngero omuntu wota ugamba nti tutoli mufumbo like married. Kato kyali mufumbo liweka. Yeah. Tegeza abakuguddemu yenna. Abayina okufuna amagoba. Okay, tutwaleko ku side y'ebiragalalagala. Mu music mu. Music wa mtandiko ina myaka emeka. Music. Music samutandika like nasokera mu culture. Culture karaoke. Culture. Bino kuzina mazina webi. Yeah. Amaganda. N'oluyimba lwa Bobby namusanga ndeba mwendi. Namusanga ndeba ngali musa. Badansa. Wa kibira kyali kiri ludda bampozi. Kyali ku musambu eri. Wa. Kyali wa banga deni wano Sasi Road. Bagitandere troop. Bagitandere troop ekyaliyo. Ekyaliyo. Gwo muko bawala abali mugajira. Namusanga ndeba munibala Bobby Wine Carol. Aha. Nemubuza wachiko yeso. Atubireke losirwange. Tuwe mwaka. Olonga mumuzina mutya. Namusanga Carolina ngali munsapa abaggo Carolina mwennyini ngada sinze baba ne oli mbali bazina lugenda tu oluyimba olwo limba lwo Bobby Wine gedo gladiator nali muzinyi by the nali sirimu naso tu amukati oli muyimbi olumanyi sirumanyi banga dene na oluyimba olumanyi so ayo nali mwebyo kale naye nga kuva waffe era najira mwebyo okubewa mowa mbalala oliwe mbalala oliwe jinja okay mwana omusoga Naja like baleta competitions okunoonya ebitone by'abaana Mayuge district ne bajjamu abaana twakola competition masomero gonna bajjamu abaana twali aba Mayuge yonna owa Madinda kati alina bweru era kyakuba Madinda obweru wali mbirala Madinda kati nange zinesigala nga zizoku training abeno abaganda amasoga kanange bwenjiga ageno like twali mukali kyongo yiga buli mazina gonna era sina mazina against manya ga Uganda yonna manyankole machiga masoga machigona ya emukalicho atega na amazungu agonkoperera kati so ndeba akuteeka oluyimba lwa Bobby Wine then ate oyingira bya music nabivayo navayo music omuyingira otya music ngenda mu Air Force Cultural Group kati wena yingira Air Force Cultural Group ne baleta order nti buli ali mu Air Force wadoli wa culture oyino joining amaje nali mu Air Force amaje gano genyini gano ago yes Air Force Cultural Group bagamba Air Force era kyali kibina kyaba amaje naye nga bazinyi president oyagenda nga twagetamna naye wagenda okugulawo eggulu eddwaliro nga feba abasoka ku stage like webit ngabajita Air Force Cultural Group tubagamba oyingira amaje batuwe emyezi gyali 9 joinings kati nze nabigamba ko brother wange nangamba vayo toyingira amaje era abaana abayingira bonna abamu mbalabako abajoining amaje kati basirikale bakwata nemundu tebakyali mu byakuzina anti bazinyi nenga bajoininze ngera abaje bagenda nti babwekala kasa mu kibuga tonto bakuba embuuko babaako ndikuba mundu bakuba president batuka nti nawe agenda nga bambala ebyokuzina bawero kamingani akwena kuwena vayo nengamba nga bankomeza brother nga nkomeza wakati ngamba nedda sigena kutusulira kitone kyange mbadde n'ekitone nga tuba tuli ku performing wali tuzina baso okumpa ku microphone ne backing omuyimbi ali mu kuyimbi abachi bagenda ku stage ngamba nedda awe naberera mu kireku nabawo studio eri abajita light record elite eringa ku nambole producer Luxije yes Luxije yakoze oluyimba lwa Fresh Daddy born in Africa yes eri na mugongo yanga banda na mugongo yakoze oluyimba lwa wali ne Fresh Daddy nga tuwanira Luxije yakoze oluyimba kado Luxije nganda banga bana mu kirekwe abayina talent bagendeyo wansi mu jango ne bakola amalobozi ate mbaliranye nange nentandikira ngendo la bantandika okumanya okwewandikira mpandika oluyimba ampani kwata peni ngapandika kayimba bakaita hayo
kajja kabba tusoke tukaleke tewakafulumya kalafu nakafulumya kaliko ledi era ne wano nkalina ate bayinza okukaba already nga kafuluma bali bade bakabira badda kuli ne bangamba waliwo producer bamuyita Luxije ali bweyogerere nengenda Luxije nangamba Miki otandika butandisi konzeya lyolimba lango lugendo soka nangamba mfune emitwalo 10 namugamba ha bukyambera usizikwatanga nako 10 sizikwatanga nako nangamba Miki ngena kukolera ki Luxije olegeshi butombwa gwe Luxije nangamba Miki leto 8 wadde manyi mpaako buwika tinkute okay nangamba mfune emitwalo 8 nengamba nenfuna omulimu ku darling tandikokola awo nafunira sente olwaziweza bwenti nogenda no recordinga hayiyo awo natandikira mpola mpola bwento nadulira nti nina ekitone netutandikawo netwekolako mu kireko tukolamu ekibiina ffena abayimbi bamu bali bakita batya Life Music City Life natugenda twagenda olaba nga batandika okutugula ebibyo ekiba abantu kuba ne Disney gali wangu omugenzi gali wangu Disney wabera kwenye Disney yangu nolimba lwangero ya back inganako andulina ngatele mwendo watanga mwendo bozi lyedene dobozi lyedene ndulina ne nga baba yo ne kasheshireka bajja mu kyokune bana Life Music ne nga ne group ne John Black mwali John Black Ayabas bla 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 ngara yo mwali mu group ya Life Music ngana yayimbira omwo ngachayimba bamwita batya bine byokurapinga mutomba wala kayimba kako kayimba ngaira kayimba ka kamunga katambula nako bwetyo kati ate simanyi kyatuuka ne kikwatayo nemba nga mu group yo nanze munene waabwe nga nejo Black gwo munene we nenkola ekivulu ekolo wano nendeta gundi kani kana kasajja ne gundi yajja kushow yange nga simusasula bajja for free ani bana bechireka bayimbye gundi mugundi enuma bia Ice King bonna group nga bayimbye Ice King ebiserebe yala yino luyimba lwa fuluma lwali kweruli fuluma tolinamu fuluma lwali kweruli kati abo bonna bajja for free bayimbira ko mukwana kubanga nabo baberanga ne shechirekanga namwe mugendayo bwebityo naisimanyi kya kyanzisa wansi bwe mwacha ekyakusoba kimanyi kugodo walirani ditacha jita nyamuga bagodo walire nyamuga oino kweta bana no ba nyamuga music night out mawulire yo kimanyi kyo okola ebintu bebitono tukovayo nga buli amwagamba akona kamala music yono kati bomutunuli abayimbi kibojjukira damo nzikize kubayimbi John Black omujjukira kochi by that time John Black akyamujjukira John Black wali omusinga amaanyi ng'omukrisa emirundi nga 10 John Black kituufu era naye akyogera niwe nkyusa olulimi John Black akyamujjukirako twatambulanga naye nga tugenda wa okuyimba like olwo tutambulanga okuva mu kireku paka kireka aliwo kilabu erika muli road waliwo omuti gw'omuyembe naye nga tutambuza bigere mu group naye nga John Black nga twagala okukyusa obubali obutatuulira nga twogera olusoga oli musoga ne John Black musoga siri musoga naye fena tulibeyo kuba John Black ego toli musoga ne ovajinja senge je wakulire jinja lusoga ngolumanyi ate John Black ye musoga mwene mugwere musoga John Black mugwere musoga ngaruju sana bagamba ayiwe bino tukale management kyeno je tulina batutambuzanga ebigere ngate mwagala management ategere balinanga muko manager atukulira muko ate twagala awulire nga tukyusaamu ku lulimi bwe tutere John Black ekyakimanyi twayogeranga muko ne tukyusa olulimi era amanyi John byamanyi yali mukwano go nnyo yali girlfriend yali boyfriend wo yalina girlfriend we yalina girlfriend we nga naye si muyimbi ngabeerawo anti nedda ngamba girlfriend mukwano gwo musiigwa bololava kati sogamba nti John Black ali girlfriend wo yali boyfriend wange nga ali girlfriend because ate yali nnyo yali nnyo friend nnyo ku baana kwa twali abaana nga 10 ate olimi lwabika lwabagattanga nnyo twali abaana nga 12 teyali nnyo n'olulimi lwabagattanga yeah okay
So bobola abantu bano bannamu abasolo bene babaleka John Black ani omulago yogeddeko ngo mulaba ali waggulu omulala gwo badogeza kogera ko Lady Grace ye Katonda ya mujja mulamu bw'ensene tebajja kijjukira abasanze ku program makati nna kitegedde mabega in fact by the way anytime tugenda ke wa Lady Grace we bamuziika juzi twaliko ne mami nga tokola story ye na anytime tugenda kuddayo bamuziika twagala amalalo ge bagazimbe nefe tugenda kukola mawulire then abakibi bekikwatako bajje bazimba amalalo ga Lady Grace kona ffe tulina sente zimba amalalo yayina munne Aizon T kwano gwe abantu bano yinza bagamba Laira obuzibu wa mukati wa mulayini ebetambulako omanyi lwaki njagala abantu balaba talent ekyali otomanya oba abantu babeera balaba nagamugamba gyakolebawuliddeko abatawulidde nze nkubuulira soko tuwemuukaawo Laira maziga Laira soko Laira tulabe kikakajjukira akayimba mama nyawo abayimbi bano kale abasolo byemu ka John Black baza naye mwaberanko naye naye yali mukwano yali ayimbira mu Kireka olwa kayimba ke bayita damage okamanyi Ice King group yali ngemu atambula Ice King naye ngera fena tuyimba ku stage ready to abantu bano bawulizaako abamu ku bo bana sina gwempoleza lwaki tobakubira ningo oba omuntu yasalawo nti ekintu obambe nga akyesonyiwa tobakubira ku simu muliendi nalina believe nti oba ekintu kiveemu naye nga ate abansanga bawulire ennaku tosobola banoonyako bifa nga tonaba kintu naye kanoonye ku bantu bano ndabe mpulira nswala gye bali lwaki nali mbasingako ate okusobola okukwata n'okuzza ebbali n'obagaba bannange bakwana oba musobola munsike ku mukono embeera si ya mulembe ekyokusika ku mukono mbanga nzeemu okuyimba nkyetaaga bane abatulaba era abatugoberera tulina omwala bamuyita Mikiruki emboozi endoza mugiwulira John Black baza Aizon T ani omulala awo Ice King ani omulala awo Baredi Chubonna mujje musike ku omwanyinamu ku mukono embeera si ya mulembe neno gye muzudde gyali eno ebyaddala yagamba yali abasinga ne kumanyi nange nziyuka enyali yali soundinga nnyo n'okusinga mpozi Lady Chugwe nali mpulya n'abalala bonna nali sibamanyi John Black nali sibamanyi baza nali sibamanyi n'abalala if possible bafani oba management abalaba musharinge kale at least balabe ku story eno balabe ku mukwano gwabwe wayinza obba wayinza ogamba kange ndabe ku mukwano gwange oyo moncheyo kyemba mwocheza program tukoze ya music ulabe kyebiri mu music bwemba nabemba ndabyeko mba kugambira ntya bana mwenna bolabako bogera amanya omala ogamba obalaba Mikiruki mbadde njagala tukole program eno ng'erina kyeyinza okuyamba kati bwogamba nti nakapya kasana otaka waamu oba ogituga nkubulira mazima these people nkubira abamu ku simu nga tugenda makatalawo bo mwayinza okwata ku simu ate wakuba ngenda mugamba agende ku WhatsApp tulaba tusobola okola live obadde nnyumiza tugende mu maaso ndabe mbadde nkugamba kuba kati goyogera ngenda okukubira essimu mbadde nkugamba John Black Ice King baza Baredi Chu mwenna baza Young Daddy ogamba otya yendi no Sonko wa Good Talent omukulu baba Sonko kyekiriwo yendi mpola woli osobola okugendako ku WhatsApp ne kubira ku video ko no muntu gwembadde njagala okulaga baza kwanange ngenda sindika wano mwana omanyi ndi wakande waka sivanga sina wentumie toyina data sina data wano waka badde nakavaako kati namumazeeko ninasoka sindika mwana nandetera data omwana oyo aleetedde data nzire mukubireko mu dakiika nga mmeka dakiika nga 15 kale kandabe muganda wange kale talina data tugende maaso nga onyumya program ngenda kupira omukubira ani omulala ntakireneka kwa Ice King obadde onyumiza abatulaba nyagala nnyo oluusi ebiseera ebisinga obunyine simala budde nga nkola programu zange nenkola programu nekyusa obulamu bw'omuntu kinyumira nnyo okulaba nga n'omuntu gwemba ntuukiridde like at least program nebaako kyaleeta ekyenjawulo those who follow me you know what I can do so kuba mbadde njagala obwogere nga bwetugenda maaso kayemba naye mujja musike ku mukono embeera yagaana nadde emabega
Kambogere kati goma live mazi. Waliyo Ice King, waliyo Bazabaza, Young Daddy, waliyo John Black, waliyo Ready to the Chemical, waliyo Aizonity ya Imbalaya. Owaye. Ogambo otyango olinge yebase. Otambula inako data solo genda ku WhatsApp nkubire ku. Otambula. Ice King. Nina omuntu gwe mbadde njagala okulaga wano mbadde manyi obosobola ogenda ku WhatsApp ne nkubira ku video call. Genda koko ku WhatsApp mpereze ka message nga nange nkuweereza nkubire ku video call obeeko omuntu wano golaba ndaba oba okyamujjukira waliwo gye ndi eno. Era nkubidde makati mu program nga nshootinga. Bw'oba osobola genda koko mperezeeko ka message ku WhatsApp nkubireko ku video call. Kale. Aha. Abantu bano baje bakukimeko yogera gwe mwennyini ba yourself. Omulala ongambye wani Aizonity nga mutawanyiza nnyo. Aha. Bonna nga babogedde n'abalala abamanyi mwenna mukomewo mu nsike bana embeera ate nkyayagala okuba music. Embeera si ya mulembe. Osinga kwagala bakuyambe mu ki? Music wa buli kimu. Music batya kati Ice King awandiika, Aizonity awandiika, John Black awandiika ate bonna bayimba. So omanyi waliwo omuntu ajja n'agamba kituufu njagala okuyimba nene ebyokulya nabika sirina bulungi. Gundi soko mpeereze futaali. Oba gundi oba olina w'ogenda okuyimba mpita nyimbiremu ku bantu. Osanga wona abagamba nti ozze nange kiyinza obbaako ekinteeka. Era kyekimu ekyo omuntu abayimbi bonna abasinga abalina ebivulu nakyo sobola okusika ku muyimbi omulala olina w'ogenda nogakangende n'omuntu kirina engeri gye kisikamu omuntu oyo. Ate Ready Chili wasamba edyo muwuliza alina n'ekivulu. Mukwano gwo yali kyaliwo? Ready Chili mukwano era mmanyi mukwano gwange alina ekivulu. Alina ekivulu. Nova kiri ku Namugongo Road awo. Kifo nkimanyi ekyo. So alinayo ekivulu kyategeseeyo eyo. Aha. So balize banywanyi bo ne bakusika ku mukono. Ne bajje nga tebamanyi ti bagenda kuoba. Oh, Ready to the Chemical. Lwakuba olina baakalaiti. Osokyuka muko bwoti bake ne banga tekubyemu nnyo. Mbadde wano ku show national gendi okushootinga wano. Nasho wano gye mbadde nshootinga naye mu kunyumya ennyemboozi omuntu omu n'akwogerako ebigambo ebibi ne ŋŋamba Ready Chili mumanyi musajja wange kamukubire bukubizi ssimu. Ompulira? Waliwo gwe mbadde ŋŋamba wano Ready Chili alina ekivulu ku Abunove. Naŋŋamba Ready Chili nga ndudde omulaba nga yali mukwano gwange. Simanyi oba wendi ondaba bulungi. Mbadde njagala mukulaga wano ku video ne tuli makatela mu program. Naye ng'ompulira netwakayo ngeri ng'etali kiriya. Ompulira omuntu ono omujjukira. Omujjukidde? Omujjukira kati sebo gwatugambye tukubire obaddewo wano. Bubakola nkole abazirina mukola nkole gwe. Ready Chili kyekiriwo omwana bangambye olina akavulu. Ready Chili alina akavulu alina guvulu. Oguvulu musuulirira bannammwe Ready Chili. Kale se kibanga kikwatagana kuba artist performing salako mu meeting. Kale sebo kale
tukwasaganya ne committee organizing committee buli muliri alabe mu bigo music ya demo type etali kuja teba kutawaji bamugambe program twagikola kino ne kino so yensoba lwakyenja twagala batubulire obudde tulina bwe tugenda okukozesa twe managing bulungi kola akola tulabe nga tukufixi nga tukozesa bulungi kyekiriwo naye bwekiba nga kyakuwagiranga nze mugandawo twagemera okwekira omwendo ogw'ekiro ku lunaku ekibamwe ndogo yaffe ng'olina akapya kweyagala okunkubamu salako mu miti kusange wamuyenda oyo muganda wange amanyi ekifo kye kiri asobola okulabirira kale tujja ba tukuddira ready chu tujja ba tukuddira with time inshallah kale baza obudde bwe yatugamba ebungi tunoddamu omufuna kweri okay twagala kubanga tubata ice king uno ndaba mpeereza naye katumuteekeko tulabe tomanya osanga tuizo tulakinga wano omuntu omu tesinga baza na ada ina airtime mbwangu mena kusina ebayina obuyimbo obuliko you never know osanga wali badde wali watono bamaze na aba online ebe simu ilinge tagenda through okay olozano tugenda ku obata olwakadeka program tabanga ice king atali nesinga bakubanga nkyali around ne tatundi program zembamba kuteerako wano kwa bamumba yinaye just wano mungalo wano bayina twasolubanga tubakwasaganya nkicho gamba abantu ekisembayo mikiruki tuberenga tukuta bana tukomeewo munkomyewo okay ndi ready okukikuba ndi ready n'obuwagizibwa mmwe bombo tugamba ati twagwamu abamwagwamu abawagizi bange sigwangamu nkomawo. Okay, so erinnya lyange Sonko Muhammad Chris da Crown yabeera emabega wa kamera tuyinza obutasuka wano lunaku olwaleero program yaffe etyo bwebadde twagadde tujje tubalage ebibeera mu music bibeera bitya abantu bali mu music bakuba music mbalaba ku TV n'endooza mubitegeddeko ko mubifunyemuko kopi olunaku olwaleero bibeera mu music nte bibeera byangu n'akamu n'akettondo so asuubira okuyingira oba ayingira obagambe besibe bbiri kye kisinga okutawaanya nabunyabu abantu abo baagala ebintu ebyo wesibezi bamwe kati mmanyi nja kuva wano ngambe nti miki nkutadde live nfunidde emikwano gyo gizize zikomyewo kyekiddako okoze otya mpansi otya transport tewali tukonkoze otya oba oyagala ki nabunya okay kale tujja suka lunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba